Megatron Koli, tugamba ntino beera subscribing, liking, atoberenga, or sharing. Busary Megatron is my name. Amawulire mangi getuyitana ku mukutu gwa Megatron. Tugamba nti Megatron Media will break news. Naye toweera okubeera nti subscribing gwe yakatuuka ku Megatron. Eno ye channel ekuwa amawulire ga entertainment. Agali ku kituufu. Faba kutomo muli. Bwekituuka mu ku breaking amawulire ga entertainment. Ate tujjayo ekinyusi nga bwe gali bwe tugaanaamiriza. Bwe tugakuwa tetujjamu tetukola wano tetusensalingamu yadde n'akatono. So abatugoberera musigale nga mukola ki? Mutugoberera muli ku kituufu. Yes, olunaku lwabadde lwa Jekiro. Anina guli gyentaddeyo wano performance ya Skin abadde hoima naye teyageza na champion Guddo. Jukira nti nga performance ze tubadde tuzimanyi a champion Guddo yabadde akulembera yakulembera eggaali nga buno omotoka bwa Museveni obujja kati ke kamotoka ka Skin akakulembera. But this time round yabadde oima teyabadde na champion Guddo. Atenge kyewunyise badde na weekend. Abadde weekend. Kitegeeza nti yawuliriza omulanga gwa omuliro gubadde gumuyitiriddeko. Ate kati olaba engeri gyali mugundi ennyingi zino bakwatiraawo bakwatiraawo kuba kati minisita waveerewo n'agamba nti child labor bakubala ne bakwata ogenda okugiraagira gy'oli omaze wiiki namba bakutaddeeyo basima bakunoonyerezaako bakugambye toddamu genda olaba bakwata bitex ne bamuggyako enkofiira. So Skin ali so keen naye mu nsonga zino champion Guddo alinosoka n'amukola ki nasooka muliro guno ne gumala okukakkana n'addayo ne ku ssomero then awo during holidays asobola okukozesa omwana obalayika nti bakola once in a while naye Skin yaswazizaamu ku bantu abamu nga we nagambye mu interview eyasoose nti waliwo abateeka ku status yaabwe kafuko nga akutte kivulu temuli bantu agamba Skin yafunye abantu 10 kadi some round ewima ekivulu kino kinnatadde wano ku mukutu gwa Megatron ng'abantu bangi abantu bakaaba abantu leka nkubuulira abantu omukwano gwe balina eri Skin omukwano guli pure okitegeera so zino entalo zonna ze bagezaako muteekamu n'omulwanyisa n'omuliisa n'omukola biki abantu be Uganda kati balina emitwe egyerowooleza era gwe bw'okola statement sizo basengejja ne bafuna ekituufu teri agenda kuliisa Skin nga tewaliyo bujulizi bwa nkukunala okitegeera bwe bakugamba nti Skin kooti y'abantu yegenda omujjajinga kooti y'abantu naye okuprovinga gwe alumiriza by'oyogera walina okubaawo obujulizi obukola ki obukakasa byemwogera ku Skin okitegeera so yensonga lwaki Skin yonna gyagenda ne gya performingira omukwano gukyaliyo. Have a question to ask you. Ugandans tulina mitima mibi mutaagaliza twakula tutya cause buli muyimbi avaayo twagala nnyo okutuna that negative side of him or her kuba kyetusooka okwongera ng'omuyimbi yakajja anaamalako why in Nigeria omuyimbi ajja ate ffe bannayuganda akasajja kakubaka akasajja wakirosooka lowooza mbu taagwe bannayuganda baaniriza nnyo ebintu byebweru ebyabwe ne babijjaabulula oba ne babikubamu ebituli immediately nga byakakola ki byakamulisa ye ensobi ekolebwa wano ate nojja weesanga nti bwekijja mu music industry kiyitirira okitegeera kuba abantu abali mu mainstream media naddala n'abantu abali mu gavumenti tebakyayagalira ddala muyimbi agirayo ddala nsingo reason being nti bamanyi threat yaabwe bw'ajja eiza ne batamu approachinga muliisa bakozesa means endala okukola ki omusuula ate ne ku ground wano ekyo abantu bakibasigamu busizi era ezo debate otera zisanga mu show naddala eza entertainment nga batudde ku muyimbi azza akubye hiti baga naye anaamalako ne baleeta bapanalist awo ono agamba ajja kusobola oli bwamukubamu ebituli ekyo ne bakisiga mu bantu jjukira place moze yefuga society ekintu kyonna bwe kiva mu place kyekigenda okuyingira mu mitwe gy'abantu oyo n'atamanyi maanyi g'amawulire amawulire gano ffe tujja ne tunoonyereza ne tuteekako mu kutu gwa Megatron gwali e Dubai ali Abu Dhabi ali US ali e Germany kwogenda obijja that's why ennaku zino buli alina akakamera ateekawo bw'ati n'ayogera n'avuma n'akola ki n'atalina information mutuufu by the way n'eggwanga ne welibanga baagala balikonye gavumenti yennyini ekozesa mawulire
kuba abamawulire kye basiga mu bantu abantu kye batwala n'abantu abali eri for example abatuvugirira obuyambi omunamule wa postinga ng'alaba Ganja Fadi bamukoonye empi abali eri ne bala Uganda kyekigenda maaso Uganda is bleeding kyova olaba nti amawulire gonna agabeera ku ground ng'ab'ebitongole bikuumaddembe bagezaako okuyisa obubi bannansi press eno mainstream media tebabiraga ekirungi ekiriwo alternative media yajja y'ebintu oba social media ebintu ebyanaamiriza ate tebagiinaako for example YouTube sigwa girogirating okitegera nze bwe njija wano n'enjogera ensonga zange teryagenda kunsensalinga mpozi nga bannemeddeko ne bakwata muntu kinoomu obuggo ne buvuga teri ku mukutu guggalawo nga bakola CBS okitegera njogerera ddala ensonga zange olw'ensonga nti siri mu UCC okitegera tuba tukyali awo still ku by'okusoma gwa Guddo mpa kusimuyo katono so zino ensonga za gundi za Bad Black avuddeyo naku n'abanga agamba nti when you understand all this scholarship things from Dr. Muganga of Victoria University is fake. Just he has a tendency of exciting the public by riding on the fame of anyone who is trending to market the university. After using you, he will never have time for you. Remember, nkyasoma Muganga ono yavayo n'awa Bad Black Busary. Era abantu bayawa waliwo n'omwana sema Victor Rose nawa oyo Bad Black ne kayo wisdom yennyini Bad Black abadi mayaga sikyasobola byasoma wabula muteeke ewani mutabani wange Jonathan era Jonathan yo ne bamusuubiza full Busary oba scholarship kati tugenda awo woyogeredde ddala n'agamba nti when they approached me about giving my son Jonathan a scholarship at Kampala Parents, I was so excited. After 1 year, everything changed. They stopped paying school fees, telling me that contract is over. Muganga promised me heaven and earth how they will push Jonathan till university. Also, I was not paid the 10 million. Kwegamba, everything is fake just to keep them in media. Now, my son at Green Hill, so I stand with Alien Skin. I will record a video oluzungu luzibu. So kati bamusuubiza ne milioni 10 tebazimwa. Ekyo kintu akyogeddeko. Muganga avirayo nnyo mu kati saawe eno jukira inaye ekivulu kye. Ekivulu kino eno bato. Bana abana mwaso ko tusirwaliza ono omwana Shiba de Sindi. Musema tutegese wamu bateekawo embeera n'omuliro. Kumbe bo bakola ssente zaabwe. Okutali musango. Omukulu yakola kye bayita PR. Ono Dr. Muganga amanyi bulungi nnyo kye bayita marketing strategies naddala institutions nga zino. So institutions nga zino eziri mu education wabo twa Victoria University notunza gundi somerero balita batya Kampala Parents bonna bali mu education. That's why nti bwalaba abaana bano bonna abato oba abantu bonna abatabali okitegeera aba approaching na education. Nze ndaba Muganga yali mu fake kuba kati olaba scholarship elimu Sudil yennyini ne Rajiv lwaki ye fresh kid ali bulungi nono omwana Felista yamaliriza era bwe yamaliriza ne bamuta n'agende wani ono yali MP1 sani gundi aliwa ono mpyo ono musiramu tujja mujjuke Latifu lwaki zo ntuufu ate za Muganga buli omu complaining Victor Rose asoma sawa mmeka okitegera so Muganga alabika akozesa anti kye kino Bad Black kyagambye akozesa gundi Kampala Parents n'okugaba Busary zensuubira nti sintuufu okusinziira ku ono naye nze nina gwe baagiwadde baamugambye simanya alina osasula simanyi emitwalo wamu 5,000 agenda kukola diploma kakati buli kasente kafuna akawaayo ezo 5,000 lwaki songerako nengenda oba kuwumukati oba wa nenkola diploma endala so embeera gy'ateekawo ey'okubuzabuza akozesa ebintu bino okupromotingirako Victoria University kuba eriyo Victoria University yagiri mu anti yali yagaana kati agiteeka mu katale agiteeka mu katale agezezzaako okulabika nti atagipuushinga ng'oza lwaki agipuushinga ng'era yeesigamye ku gundi Kampala Parents mugezi mbuuza lwaki amanyi saawa eno entertainment amanyi ina mangi era focus kweri ajja eno n'abala muyimbi kyaliko mbu Shiba ani
bano basindisa nnyo n'abala nkugambye strategist mulungi omuntu like ali strategic bulungi nnyo mu nkola ze kati wona amukubyemu ebituli bad black ati umanyi bad black ayita siri Victoria University main target yayo yakatale y'abavubuka okitegeera ate abantu abasinga ogoberera entertainment myaka gyaki gy'abavubuka kakati Victoria University bwejja neyo omutwe mu kivulu nga yolo festival okitegeera kitegeeza nti ezo ennamba zonna ez'abavubuka ezigenda kiwulira n'ezigenda okugenda amaze okukwata akatale ka Victoria University n'akabakuba okitegeera kakati kye kimu na wano mu bimanyi mvuddeyo champion Guddo muwadde bad black muwadde awo wonna asika attention so kati alien skin ekitegeeza yabalabidde wala naga kamutwale ku ssomero y'emitwalo 2 ziri zinnasobola kuba kati ojja mutwala ku Kampala parent sente zituuka ne zigaana bw'ate omujjayo jjukira bamusasula sima functional fee simanya luzungu fee simanya kuwuga fee bad black mu kunnyonnyola kwa agambye nti bwe batuuke nga bakola ki bagamba scholarship yaggwako otandika toba na mwana na fees wa Kampala naye ne mugimpa tolaba ne bagimpa ne bavaayo ne bagamba eweddeko bakyejju buli kanaku luwenzija wano mu kubuuza ku bantu banaye mwebale kubeera nga mugenda ku university eri fake kituuka mu mbuuza kifuna party mu kuba temujja kusukka bwe muto bad black waviriddeyo mwamusuubiza million 10 temwazimuwa ate nga muganga tukulaba oviirayo nnyo mu gundi zino kitegeeza gwoyisaawo bibyo ate mu mannya g'abantu kitegeeza talumirirwa enkola eyo kuba kati saawa eno omusajja wattu aliyeni abadde atambula ne Guddo we ng'akamotoka akaggula saawa eno tekakyaggula ate nga tekagenda kuggula nkulayirira weyamulabira nga kaggula nga takyaddayo so bwe obunkenke musajja wattu bwe bamutaddeko n'okumunyigiriza okw'ekika ekyawaggulu naffe katulinde tulabe ebintu byonna nga bwe bitambula tujja kumanya abayita bannaabwe emabega n'abatuufu ebintu byonna kubiwa budde kuba ye champion Guddo ebivvulu ye bamusibye bwe bamulabirako bwe bati bawoba muwobe nga batwala kuba nali skin yakirabye bukyali nga we nabagambe hoima tabadde naye era ka performance oba nka baweemu akatonotono kuno si yaguddewo era bambi yazze bibye n'atambula makujjukujju nadda ku stage omanyi era ayiputeba y'amaanyi kasita abantu bajja mumanyirirayo bajja tuuka bamumanyire kikulu alien skin kyeyeetaaga mukwano gw'abantu champion Guddo oba waali oba taliiwo kuba ennyimba za alien skin zayimba si ze zamwagaza champion Guddo kibadde nga kirungu naddala mu stage spices kibadde kirungu yabadde butto kati afumba mmere ya boyo anti butto yasookayo champion Guddo si yakola alien skin yakola champion just that yayagala teekawo kintu kyanjawulo era ekibadde kinyumira nnyo abantu ku stage ganja oli ku Snapchat ndabye message ejjawa kwendi mulabe ku Snapchat abantu tebaagala kulabika bubi abantu tebaagala kulabika bubi era kyovula abaserebu beekuba ebifaananyi ebi professional bwe n'oteeka ku DP ekifaananyi olinga embwa olinga embwa wemodoleko omuntu agende si kaaki omanyi waliwo abateeka ebifaananyi ebisukka ogenda omusisinkanga nga byali tobitegeera tulimberimbiraawo omusajja agambe njagala kukula omanyi obuzibu buli twanyumiza abantu nti obuzibu buli ekawempe wali kubbiri kati yafuuka lubisi omanyi bano abantu abakwanira ku Facebook mbuwe naye abaana bakwana kakati omukwana nga filter zamuyitirirako ogenda omutuukako ng'atunula birali fuulu kati abaana b'ekawempe kye bakola dda wano mu kisaawe akulengera n'asooka oyina ennyolo oba tolina nga bw'obadde ogitega omanyi abaana bagira n'akokonaka bwati ensejerengera enkata kakati n'ekirala kye bakola olabeko nga batuula ku booda nina muwala eyanyumiza bw'ava ku booda ng'omugongo gumuluma ne mugamba ofaaki mbwa nti agira bwati akinagguka bwati tolabe ejjo gwe twalabe wali ano omanyi ebintu bye beekola kati agenda okuva nga muno mu kiwatu kati ate n'obutiiti babukooye mbu kakati for example akambala kukola sima oba kukola ki oba kunyuma kakati wano we kagattira bubasuna era bayina amabwa muno kakati ate abanene buyingira muno abanene buyingira mu binyama ne kamugira bwe kati naye abaana balina design abo nze nina gwe nalaba mu kivvulu nga tayambadde empale
Ebina ligenda Gagenda asagala busagazi. Omanyi we gagejje nnyo gajjamu ebituli. Gajjamu ebituli. Nedda bwe gagejje nnyo gajjamu ebituli. Abayatula butuuzi nnyo ku poti. Nkugamba. Abazadde abaana mu gwalafunyako omukazi wa Binedde. Emirembe gye twakulirako. Poti zaali zakajja. Si mirembe gyaffe. Ne waliwo gye emirembe egyaddako. Bano abaana be bazadde mu okuvira ddala ndowooza nga mu 2000. Mu 2000 abo babatuuzanga nnyo ku poti. Kakati sawa zino zezo repercussions. Nate abasatu ate n'ekirala baabokyanga nnyo empisa. Abasatu bw'olisanga terina bituli anti tukati obutulwa tuyingidde mu basatu bwetuva mu B2000 tudde eno wansi liba liriko enkanyanya. Ate aba akoze. Abakazi ennaku zino bakula bubi. Abakazi bakula bubi. Walimbye gundi desire emyaka bantu baalo. Gundi ayina ono ani ono eyayomba ne penge. Lina okugula okunene alinga yalwala kiyovu. Zari. Ali mwaga mwagu. Ana mugumu. Atano mugumu. Kati ono omwana akola ku sipaka ne kasuku. Ruth Kalibala yali myaka 5 yetajega. Kakati naye kati gundi ye ono gundi oyo Zari. Folo yo myaka 5 mugumu yali myaka gy'abanambo. Mukuru eyakolanga bangamba mbu yakolangako ng'omusambwa kagira bwati kinene nyali myaka gye si mukulu nyali myaka nga 46 era kyekyo nerabidde okunyumiza omuko eyakoze katemba ku godi mu kukyala bagenda bava wano bagende w'omukyala bamukime bamugamba baganda bemuga iye tulage ku bintu byotwala bintu mwebiri mwagala bintu mwagala gye tugenda twagala bye tugenda twagala nene bintu twagala bikola ki mukakkane nze ndi muganda wammwe munneesige ate mukyala wange ndudde naye nalimba disappointing nseeko n'omulaga bula ebintu mwagala kale ayagala ebintu tagenda olwo yeegize ebintu aleka abiina wafudde amaanyi ago mwe mutuule mweri Chikenwa watu olotugaba chikenwa watu nodeko ko mubotu nolaba omukulu sakidde ne sempagama mutule mweri nenda kanja ko negonda mutule mweri baine motoka zaabwe 3 ganja tutule muli abaka basajja kati ngaaguze omunnyogwe n'amafuta mukalita n'amafuta batuuka anti manyi wotuuka batudde bamaze okulya babagabula okufa empombo ziyita atuula ajjamu saati aluma tandika bamuga wacho jamwe wano ndi wa mukyala wa ndeke zebazaala dda bamaze okunza bamugambako abavuvuba yajukira yasose bavuvuba eri ng'ebintu bakola ki babireeta batuuka okujjayo ebintu bajjayo obusaketi bw'omunnyo okuswala kwali wali muzeeyi yayita manju amaze okulya amaze okukola ki bakubule bamugambako wano ndi wa mukyala wange antegeera kyokoza ye abadde takimanyi mujja bwenti mwabagenda mu buto okuleeta ekintu kino kikyukemu bintu bisooka yingira mu nnyumba mumale mulye abantu bafundukula emmere ne twagende mukwano gwange agenda okukima omukyala kati muzeeyi wange haji ye yakola ki ye yabavuga mu motoka okitegeera batuuka aguze akasawo ka sukaali kamu aguze paketi bw'omunyu yalabira ddala ataddewo embeera tutuuka gye tulaga zaali emmotoka ezi biri gye bataddemu ebintu ajabibu nene n'akaavaako emabega abamu ke batuddemu twagenda abantu nga 8 tutuuka ku buko gye tulaga nga tenti zirumye abantu batebenkedde mwana bamukimi yasoose mu kika bamukimi kakati bwe twatuuka ku buko abalala bakyajja balawo motoka bawoza bali baleka oba bagamba ereeta ebintu bivaako bawoza bali baleka babuzi anti bukyanga afuna challenge twala nti mwogezi tafunangako challenge eri yagumala atya batuuka ye omuvubuka mu kutunnyonnyola yagamba tugenda kukyala kintu kitono nnyo kyokka abatureceivinga bo bamanyi kwanjula tenti zitebe nga bwomanyi abako nga bategese omusajja agamba muwala wange bamunona mu bitiibwa noteekawo embeera mulye munywe ebintu tugenda birya naffe mulye munywe tutuuka wali aji omukolo tegwamutuula mu kaseera kano bawoza bintu tubiri kaakati omuko naye yakankana oba omuwala yannyonnyola atya ab'ewaka omuko naye yatya ku kye yalaba wali batuuka mu kaseera
omwana bamubuuza nti ebintu tubirye nti ye taata tukole ki bagandi kati saawa yabako kukima bintu sawanya wanji kyatuuka ku mukolo ogwo nze tekintuukanga nako nanoonya wempita ekirungi we twali waaliwo emimwanyi mwali mwetaaga mbooko mubaali bakubye embooko ne babanyumyako gataliiko nfufu kati omukazi tugeza akubbye obadduse ogenda kimaki yoba ogenda kukimaki kakati bagamba okukima ebintu fe abako tusituka mulundi ogwo buli omu ajja akutte kyako n'abamudooza tebakwata okuswala nze saagala kukutuukeko mu bulamu tekujja nze kati ebintu ebyo mbitya tukwata akasawo kasuka ofunewo okwatako 25 ofunewo okwata abakazi twalinako 3 basitula bo baasigala batudde baleeta akadomola k'amafuta n'amafuta ago gaaki kasuze mutya 5 k'amafuta mwasuze mutwe wa biki kubuteeka wali mu ddiiri mwaswala abantu basinika ate abantu tebaagaliza jjukira nti omukolo ogwo bwe gubeera ku kyalo ab'oku kyalo ab'ennugu n'abaagaliza banogu bantoni ke beekuba obwama kabwetingane mu kidaalo ekiri awo bannange abantu kati baanaabira ddala ensonyi mu maaso omusajja omukulu abakulembedde n'ataddeko enkoofiira omukazi yamukase okujja ate kaakati olaba oyo omusajja baali baadiba kino kyakoze kimala bumazi ekigenda afumbe banaakola okumanya okumesi byange aye kani maama yamuwadde ssente naye omuntu gwe baasinga okwogerera ebigambo yaaji ate kati yaafaanana ssente musajja omukulu bw'atyo nakubyeko enkoofiira emulingo ogwo nze namulabye musajja muyaayi namukubye eri nemumanya Nanga ku Megaton koli tugamba tino bere go subscribing liking ate bere nga o sharing akwa muli agesigika so zenda nyingi weziri wano tukamona muli emanji kugese wekumire ku mukutu gwa Megaton tugamba tino Megaton Media Break News Mozari Megaton is my name badene ganja fadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.